nze seesiba kulaavu kuba tebanzaala nayo. Nze Adita mundaba wano seesiba kulaavu. Nze omwana w'omukazi yenna ng'ayagala okugenda nnyoko oba omundabira nnyoko, omundabira kwata ebibyo byonna byonna ogende. Buli omu asigale mu bulamu bwe. Abasajja baneeno mubalaba. Omusajja ne w'omwagala right, even if you love him right, omusajja ajja kulekawo. Anyway ndowooza birina ku myaka. Nze emyaka gino gye ndiko sikyasobola kaabira laavu. Nabikolako dde ebyo, laavu n'engigwamu, n'emmenyeka ku mutima, n'envumibwa, n'ensungibwa, n'enjoogebwa, n'etuuka n'okunkola obusolosolo. Kati ebyo we namala okubiyiga ne ŋŋamba laavu bweti weebeera, nze nsooka kweyagala. Omusajja najja mu bulamu bwange ng'ayagala kuŋŋaaza, akimanyi nze neeyagala nzekka. Okumwagala kujja luvannyuma lwa nsonga abantu tebaagalika. Igwe ove ku nnyoko ne kitaawo akuzaala odde mu kwagala omwana w'omuntu omulala gw'olaba kisoboka. Ove ku kwagala maama wo akuzaala, kitaawo akuzaala, baganda baaba kuzaala, oyagale omutabani wa Falaawo, ogenda kumalako n'ensi. Abaana bawala muyiga okweyagala. Mulekerawo okwemaliramu abantu. Mulekerawo okwemaliramu mu baana b'abantu mbu mubawa laavu. Omuntu agenda n'atuuka ekiseera ng'alaba tekiggwa. Ye ng'alaba wabeera naawe tekiggwa ng'alina kusuula wadduke. Ye bw'ataakusuulewo anaasanga atya future yo gy'anoonya. Abawala muve ku basajja. Anyway yenze Shila Adita. Nze mbeera wano ku peji yange nga nsirise. Buli kimu ne kigenda maaso nga nsirise. Olumu mba njagala kwewummuzaako kuba teri yantuma. Kubeera awo nga njoboja teri yantuma kwogera, teri yantuma bigambo. Mbeera kaawo ne neesirisaamu, nakyo kinnyamba. Nsanga ku YouTube channel yange nkubiraako, ku Instagram mbeerako, ku TikTok kwendi nnyo, ate era ne Snapchat mbeerako bulungi nnyo. Gwe weefiiriza akadde obeere nga oncheckingako. Nina akatambi kendabye akamuna ng'ali mu maziga amayitirivu ennyo ku nsonga za Derrick wa radio. Omuntu ayinza okugamba ekyo Adita naawe kitegeere, bali bavudde wala. Bavudde wala, tubalabe. Pastor Bujingo ne Pastor Teddy nabo baava wala, baliriddawa. Abantu bamanyi okuva ewala ne bakola n'ebintu bingi nnyo by'obadde tosuubula. Ekisaana ekituuka oli n'agamba wembeera n'ono omukazi mwana. Omupiira tegugenda bulungi, buli omu ate munne agende. Kati nno nze mba ndaba that is the best decision. Okusinga lw'obeera n'omuntu nga that person is far away from you. N'obeera n'omuntu ng'alowooza ebintu birala nga mazima da you're not walking on the same road. Kiba better buli omu n'atambula n'agenda. So I'm giving this advice to Muna. My dear, we know what has happened. We know we've been watching you for so long. Nga tukulaba engeri gy'obaddemu ne radio. If that guy walked away, ekyo tokifuula nnyo, tokifuula nnyo kintu kiri awo nti nakyo ky'amaanyi. Let him go. Agendeyo gy'afune essanyu. Abeere eyo mu abo bagenze okufunamu essanyu. You sit. Beerawo ojja funa omuntu akwetaaga. You're a very very beautiful girl and a very hard working one. Ojja funa omusajja ayagala exactly who you are. Bana abasajja baleme basiri walirako bakubisa mapeesa kulowooza nti bwakulekawo obulamu bugenda kulema ofeedinge akusange nga osiiwuse. My dear, take your time. Beera mu heartbreak 1 week, weekoleko. Yambala bulungi, siba enviiri ennungi, teekako lipstick owa ready, yambala bulungi bunikazi obwakabi, work on your body. Omusajja muleka agende achakale. Gwe weekoleko. Omusajja ayagala exactly that woman agenda kujja ku picking up. Temwesuula maggwa olw'okuba nti omusajja agenze. Oyo si mwana wa nnyoko. Olaba ne bw'oba odeetinze your brother with the same DNA naye ajja kwendako. How about omusajja gw'osanze obusanzi? Nze nayiga okweyagala, nze priority yange. Sisuubira nti waliwo omuntu yenna asobola okunjagala okusinga nze bwe neeyagala. So okutawaanya abasajja nti olw'okuba nnoonya laavu, simanya laavu eyeeyagadde asinga n'oyo alijja nga ali mu category ye yange ng'anoonya kubeerawo
nga naye abikozeeko ne bigaana n'atuuka ekiseera ne yeeyagala alinsanga ne tubeera abantu babiri nga buli omu yeeyagala yekka we kituuka ekiseera ekyaffe ekyokweyagala nga tutandika okweyagala naye ebyo ebyokwagala abaana babendi mubafiireko as if they are carrying your DNA munnange nze bijja kunsangayo so muna wa Derrick guma ako kantu katono nnyo ate ka kiseera kitono imbaagala nnyo.